muhoozi Kanyerugaba ate ebintu bimufuukidde bw'abadde abiraba si bubiri era bw'abadde abisuubira si bwe bigenda okubeera. Bannayuganda babadde akudaalira balabika nga bamugyeko engalo n'obwesigwa bwabwe era tebakyayinza mukkirizaamu wadde okukwata ekigambo kye kubanga bamanyi nti ebintu ebimu abikola nga tali yekka. Tumumanyi ono nti atera okweggyako, si kweggyako nti oba nti waaya naye alina ebintu byakozesa ye ng'omuntu ebimuggyako, oluusi n'ayogera ebitasaana, oluusi n'ajja mu public nga tali steady n'amala googera ate ebintu ebireetera eggwanga lyaffe lino ebizibu era ng'ayinza okwogera ekintu kimu ekyalabanga ekitono kukyalabanga ekitali mu makulu naye ate munange nekizaalira eggwanga ebizibu. So Mwami Muhoozi twongera okujjukiza n'okutegeeza nti buli kimu ng'omaze okikola mu kaseera nga bwe kimulaba okituuseeko era mu kaseera ng'olaba Bannayuganda gw'obalinnye ku nfeete. Twongera okujjukiza nti akaseera kakuweddeko. Bannayuganda b'okolako effujjo, b'okolako ejjoogo, munnange nabo bantu beetunulamu era ebigenda mu maaso babiraba. Tulowooza nti Munnayuganda bw'asirika n'akutunuulira n'akussa akasiiso oba n'akuteekako buteesi maaso, bw'onoolowooza nti owangudde era n'oweefuula nti gw'oli omugezi asinga. Munnange by'oyita nti oli mugezi, ebyo bye bakugamba nti gwe ategeera ennyo, nti gwe asinga buli kimu. Mukwano, oyinza okuba nga weetemera empenda egenda okutwala ewazibu ennyo ewagenda okukaluubiriza. So twongera okuwa amagezi n'okugamba nti weeyise ng'omuntu amanyi nti era eri mu society erimu abantu, teweeyisa nga ggwe ayagala wekka okutambula nga oli musanyufu gwe ne famire yo nga bwe mwesuubiza era nga bwe mubikola. Twongera obbajjukiza n'obategeeza nti eno Uganda yaffe ffenna Abannayuganda era twongera obbategeeza tujja kufuna eggwanga eddungi. Bbiri emabega n'okutuuka olwaleero ng'abaana abato abalina cancer related diseases oba complication basinga abantu abakulu abalina cancer. Kigenza okuzuulibwa ng'abaana abato abalina kansa basinga ennamba y'abantu abakulu abalina kansa mu malwaliro gonna agali mu Buganda. Kino kivudde ku kugema okw'ebikungu badde bagema abaana mu private, mu government schools, mu malwaliro forcefully. Sisobola kutama simu njagata either ku Lwokusatu oba ku Lwokutaano next week. Mugenda kutya. Genda okole okunoonyerezaako nga tokujja ku nze. Genda okole nga tokujja ku nze. Ennamba y'abaana abalina kansa mu Buganda mu malwaliro amanene esukkulumye ku nnamba y'abantu abakulu abalina kansa. Kati bw'ogatta kiri ekiri mu malwaliro nga waliwo okugema abaana okw'ekifuba ng'omukyala azadde alina okumala mu ssanya eyo wiiki nnamba nga bakuba omwana bamufumita. Kiki? Ettima lya Janet ne bbaawe baagala kendeeza bantu abazaalibwa mu Buganda. Naye nga bw'omubuuza ku bantu abazaalibwa mu Buganda, ani gwaliisa, ani gwanywesa, era batudde ku ttaka lye mu kitundu ki, oba baani baweerera, baani bayambaza nga tasobola kikunnyonnyola. Njagala osooke weeteeke mu kye tuyita mu birowoozo. Ennyumba eyo egamba nsabi, erimu n'abeeyita bapasita. Amateeka 10 kuliko etteeka erigamba tottanga, naye abasajja n'abakazi bali mu kutta abaana b'abandi. Naye nga gwe namubuuza ki ekikuttisa abantu tasobola kukuwa kiddibwamu. Abaana be balina kyaki era bagaa nti basaba Katonda,
neno otula ku mmeeza n'oga nti mugende mugema abaana mu Buganda mubakendeeza ennamba. Ekikolwa kino omutima mwagujja luddawa. Njagala bategeeza mwenna bannayuganda basangibwa mu Buganda kubanga Buganda si Abaganda yokka. Buganda Buganda lyekkuŋŋaanyiza bannayuganda bonna abava mu bitundu byonna eby'enjawulo bwe batuula mu Buganda bayiga obulombolombo n'ennono n'enneeyisa era bagenda okukakkana nga beeyisa nga Baganda. Buno bakanjala bo baweereza mwenna mwegendereze gy'amalwaliro gye mulaga. Wabula kye njagala munkole, njagala mugende mmwe mukole okunoonyereza kwammwe. Kati abaani abasinga okugenda mu malwaliro ga kansa baana bato okuva ku myaka 3 okutuuka ku myaka 18 be basingamu kansa. Babagema kansa omugwa baana, babagamye ssenyiga 19, babagamye measles, babagamye polio, bakuba butwa. Ennamba y'abaana eri waggulu, abaana bafa. Mukinoonyerezeeko ekyo nkibagambye. Kino kigendera ddala ne mu masomero ga gavumenti bali mu kugema abaana b'abantu nga gwe tomanyi naye ng'ofuna obuzibu n'omwana wo ng'ekyo bakikola enteekateeka ya ethnic cleansing. So sijja kizza mu luzungu. Kino kankirekereyo mulimu lwafe bakaddugale bwe baagala banaakifunula bo kennyini bajja kyetegerera. Enteekateeka ekyagenda mu maaso. Okay. Kati olwaleero njagala okwate ekitabo n'ekkalaamu owandiike ebigambo bye ngenda okugamba. Oddemu obyefumiitirize ojja tegeera. Njagala okwata ekitabo n'ekkalaamu owulize ebigambo bye ngenda okugamba obyefumiitirize ojja bitegeera. Bwe twatuulanga mu kibiina kye tuyita class nga tusoma history ne tusoma ne political education, batusomesanga ebyobufuzi eby'omu Uganda, ebya East Africa, ebya Africa n'ebyensi yonna. Ne batusomesa ku butya omuzungu gye yawambamu olukalu lwa Africa n'enkalu endala zonna okwetoola ensi mu kigambo kye bayita colonialism. Omuzungu yafutubbalira ku mawanga gonna naddala Omungereza n'awamba n'ateeka buli kyagala. Mwe yaleetera olulimi oluzungu. Njala kutegeeza olulimi oluzungu olulimi ng'ennimi endala basoma nsome siro tebakuzaala nalwo. Naye luwajjula okuba nti baalukuleetera. N'eddiini z'osoma bakuleetera ndeetera. Omuddugavu yalina eddiini ze n'enzikiriza Katonda akimanyi yamuteekerayo eddiini ezize, Omuzungu n'abireeta. Awo si we wakulu wewa. Omuzungu bw'amala okukola kye tuyita colonialism n'afuna amataka gonna n'ageddiza. N'akola ebikolobero bingi. Ndi wano okujjukiza gye bayita UN, gye bayita NATO, International Criminal Court, International Court of Justice, ne Bayibuli, bino byonna byateekebwawo okuziyiza n'okuggyawo ebikolobero byonna omuzungu bye yakola ku muntu wa Katonda. Nkiddamu, mpuliriza bulungi. Bayibuli eyo international constitution, it is an international constitution. It's not all about God. Nkiddamu, Bayibuli, it's an international constitution. It's not all about God. Nkugambye omuntu omunafu video giveeko jja kuddedda. International Court of Justice, International Criminal Court, NATO, n'ebirala byonna ne UN baabiteekawo okusiiga akazigo ku bikolobero omuzungu bye yakola mu nsi. Omwali okutta, okutulugunya, okuliisa abantu akakanja, okuwamba amataka, n'okukola buli kikolobero kyonna. Tebaayo muntu n'omu akugamba nti omuzungu mutuukirivu nno, kubanga bw'osoma ebyafaayo ojja kwewuunya. Bahitire wawulira,
bamusolinyo bawulira n'abala bonna baali ba high profile criminals. Ompulira bulungi nnyo. Ompulira bulungi nnyo. Owomuntu omunafu nkuge video kiveeko kuba wano wetulaga wazibu nnyo teyeetaaga muntu nga wayiika Windows 0.05 GB muvaako ojja kuddedda. Kati watto omuzungu bw'amala okulaba nti ensi egenda mutegeera yalina okwekuba mu mutima n'ateekawo byonna bye nkugambye. Kwe kujjawo ne slave trade, okusuubula bakaddugala. Gwe teweewuunya lwaki abaddugavu buli kontinenti yonna eri ku nsi gye bali mwawukanya ennimi, mwawukanya ebirowoozo, naye nga mwena abajja ku lukalu lwa Africa olukubanga kyekimu ku kikola omuzungu kyeyakola. Abaamulemereranga okutuusanga amayengo mangi ku nnyanja okukutambuza babasibanga ku nnanga okubalansinga eri babasiba enje babasuula mu mazzi okubalansinga eryato. Jajjaawo bamujjanga mu Uganda, Kenya, Tanzania, Ethiopia, Nigeria, Cameroon ne batikka ku maato ne batwala. Bwe baatuukanga mwengula bw'ennyanja ng'ennyanja efuuse ekizibu okubalansinga ennyanja n'okukendeeza obuzito, baakwatanga bajjajja n'obasibamu enjegere oba ne bakasuka mu mazzi ne bakola ng'ennanga okubalansinga amaato ago. Abaasobola okutuuka nga balamu baatuuka mu nsi ze muyita America, Bungereza, Canada, India, Brazil, mu Middle East wonna. Bajjajjaabo bwe bamala okukola ebikolobero ebyo byonna ne bateekawo bye basomedde byonna okukakkanya olukalu lwa Africa yali nseeki emu. Omuzungu n'akola kye tuyita partition of Africa, n'agitemaatema n'agiteekamu ensalosalo ekyaleeta amawanga okweyawula, buli omu n'asigala gy'ali. Gwe teweebuuzangako abantu n'ova mu Uganda n'ogenda e Kenya nga waliwo abantu bamufaanagana, ebigambo, enjogera, obuwangwa n'ennono okusingira njala kuwa amawanga gano wendabirako ddala. Genda otunulire Abatuusi, Abasomaliya, Aberitrea, Abaethiopia, bonna n'ogenda mu South Sudan gye bali, ogende mu Masaba, Karamoja, bonna gye bali. Kati bw'ogenda wano mu Buganda ewali bantu, ekigambo bantu gurupu y'abantu oyinza obbasanga mu South Africa, mu Central Africa ne mu West Africa. Ng'ebigambo by'oyogera mu Luganda 60% bitegeeza kyekimu kubanga baatuwaabula. Waliwo okutambula kw'abaddugavu, okutambula kw'abaddu, migration of Africa. Kati during the partition of Africa, okutemaatema Africa, abantu abamu babagalira mu nsalo ez'enjawulo ne basigala. Naye nga ffe tuli bantu bebamu, kalica y'emu, ne batuwa ennimi ez'enjawulo. Omufalansa n'aleeta Olufalansa lwe, Omuwarabu n'aleeta Oluwarabu lwe, Omupotigo n'aleeta Olupotigo lwe, Omungereza n'aleeta Olungereza lwe, ne batuwawulamu bwe batyo. Owe mu ngalabi entono va ku vidiyo eno. Ekyo bamala okikola ne bagamba kiwedde. Europe, America, Canada ne Bungereza, they had nothing. Tebaalina kye balina nga n'emmere tebagirina. Nga n'ebigenda okukulaakulanya ensi zaabwe tebabirina, biva mu Africa. Basookera ku bantu nga ffe bajjajjaffe ne batwala okulima ppamba, okulima ebikajjo, okulima buli kimu kyonna ekyetaagisa n'okuzimba kwennyini. Bajjajjaffe bazimbye ensi ezo. Kati ate bamala okubatwala okukola ebintu ebyo ne bakoma mu Africa ne bakozesa sisitemu yennyini gye batwalako bajjajjaffe ne batandika obbalimisa emmwanyi, ebikajjo, majaani, buli kimu. Gwe teweebuuza amajaani, ebikajjo, kawa, buli kimu kyavaawa. Bamala okutwala bajjajjaffe ne bagamba eno tekijja kuggwa bulungi, tudde mu Africa nayo tukiteekeyo. Ne babakuba kibooko bajjajjaffe okulima mmwanyi za kibooko, amajaani, biki byonna.
teweewuunya era temusobola baabijja amasomo temusobola bisoma njagadde baso nawe mbatwala wano buli omu ogenda kutya video ya lesia omuntu omunafu giveeko bwe bamala okukola ebyo bagenda okulaba ng'eriyo bannaabwe abagamba ati ekintu kye tukola kikyamu abantu bano bajja tutuuka ekiseera batutegere batunyingire bajja ganging up bajja tufuukira ekizibu nti okay nti ye batandikira okuleetera wano bayibuli wano kasaale ak'emmundu tebatandika obbasomesa ebintu ebyo mpolampola babakyusa obwongo paka nakati bwe bamaliriza ekintu ekyo baga katulina obbawa tulina obbatira abakulembeze baabwe ne baleeta batandika okuteekawo ebyobufuzi era baleeta ebyobufuzi babireeta mu mawuti babireeta nga biri mu mawuti political system singa baali baagala ffenna ensi zaffe zibe nga ziri mu kulaakulana nga tugatta ebirowoozo baali bati batwala mu bibiina byabufuzi ekyo bakikola mu system ya divide and rule ne baleeta eddiini ne bazireeta nga nazo ziri mu njawukana ne baleeta eddiini za njawulo nga tusinza omuntu omu era still nga baleka batudivide nze ffenna twawukana mu madiini twawukana mu byobufuzi biki kubanga ebwe bakiteekayo okubuzaabuza kiri kibanga reflection okulaga nti kyemukola tukimanyi naffe newaffe gyekiri that is what we call a disguise of a camouflage. That's not kuba balina democracy ebyo mu Africa bakireka okubateekera wano endabiri wamu kubalaga nti it was part of their mission to divide and rule you. Gabali bagala Africa bandi badenga Africa byofuzi buli nsi n'ekibiina ekimu fena ko twesimbiramu nitawukana mu ndoozi na kwetemaatemamu botegedde bulungi nnyo tugenda maaso era ndo kirasa mujja gisasulira ssente saabisomera bwereere tuvudde waawo bwe bamala bategera Africa eddako buli kimu ekyetaagisa emmere balina natural mineral resources balina buli kimu nga balina okufuna kye tuyita raw materials ez'okukola ebintu bye baagala okukola mu nsi zaabwe ekyo mukimanyi sigenda basomesa buli kimu ekintu mu Africa so mu kufiira Africa kyali kizibu nnyo ne basalawo bakole ekigambo kye bayita neo-colonialism bayagala bajjewo kiri ekigambo colonialism bazzewo neo-colonialism yeruwa kwe kuddira omwana gw'obadde wa kwiniini ng'akaawa nnyo n'agaana omumira n'okwata kwiniini n'omusiigako sukaali bulungi nnyo n'okamuwa nga kawomera wabula bwe kalwa mu ttama eddakiika esekendi 3 kale ne kafuka kwiniini kati omuzungu yakwata colonialism n'agisiiga kaswiti n'agisiga sukaali n'agituddiza nga ye niyo colonialism akuterawo abakulembeze naye nga abakulembeze bano batambulira ku ntolize wane wansi abatakulatakulana ne baseka ne bakola bye baagala y'ensonga lwaki nti mu Africa abazungu badiringa nnyo ne badictators kubanga badictators babakkiriza okukola buli kyonna kye bakola as long as bo bafuna supply ya raw materials ne indirect taxes ekyo ndezo mukitegedde y'ensonga lwaki nti abasajja bano mu nsi zaabwe we wava amalagala gokka agajjanjaba abantu mu nsi yonna be bakuliyetinga ebiwuka ebyo ne babisindika mu Africa bwe balima ne basindika eddagala kubanga bakuliyetinga mu market y'ebintu byabwe nakyo mujja kitegeera mu kitegedde eyo sigenda genda wawanvu nnyo kati bwe kituuka mu neo-colonialism ne kava kwanjula akatambe katandise obwedda video tenatandika kati etandise
Semazinga Africa kwenva kaddugala wakubandi wakatekketakke. Mukama Katonda gitona agenda buli kimu ngero mukazi kalala omulungi. Katonda bwe yatonda buli kimu ng'akirina. Naye nga yamumma Windows ya Africa. Lwaki? Baamukuza bubi. Baamukuza bubi batya. Semazinga Africa abadde n'abakulembeze abadde n'ebirowoozo ebikulaakulanya Africa omulundi gumu nga tebeetaaze maanyi ga muzungu. Omuzungu n'akitegeera nti ajja kufuna ekizibu kye bayita akabasa singa akkiriza abakulembeze ba Africa oba be tuyita ba pan-Africanist okukwasaganya ebirowoozo bino okukwata wamu kijja kuba kibaweddeko nga baweddeko baganda nti kijja kusoboka katukole kye tulina okukola. Njagala mumpulize bige bye ngenda okwogera. Ne buli kigambo kye njogera tunuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buli kigambo kye ngenda okwogera tunuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wotuviira ku video eno ojja kutegeera. Buli kigambo kye ngenda okwogera tunuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wemmalira video eno ojja kuba tokyaddamu kuwabudde fulufuuyi simanyi bajjo simanyaani ojja kutegeera obuzibu buli ludda wa. Kavudde kwanjula katandisa. Mu biseera eby'abafuzi b'amatwale bayita ba colonialist baakola ebikolobero bingi nnyo. Ne bazzaawo enkola ey'akaswiti ke tuyita neo-colonialism. Muno baasanga okusoomozebwa kungi nnyo eri bakaddugala abaali balina omutima gwa Africa n'okwegatta kwa Africa omuli abantu bano wammanga. Omuli omugenzi Thomas Sankara, mwena mumanyi nnyo. Omuli omugenzi Patrice Lumumba, mumumanyi nnyo. Omuli omugenzi Nkwame Nkrumah, mwena mumumanyi nnyo. Omuli omugenzi Muhammad Minyalo Gaddafi, mwena mumumanyi nnyo. Omuli omugenzi Idi Amin Dada, mwena mumumanyi nnyo. Omuli omugenzi Pombe Magufuli. Omuli omugenzi Batini Bedelo Bokassa. Omuli omugenzi Lutankome Andrew Kaira. Kati nga gumuyinawo essaawa zino ge Robert Kyagulanyi Ssentamu, mutabani wa Ssentamu gwe mulabako. Bano bonna balina ekintu kimu mu bulamu bwabwe. Baagala oluka lwa Africa okweyimirira ddwo nga ddwo n'abaddugavu okwolowoleza okukola ku nsonga zaabwe. Lwaki abantu bano battibwa? Battibwa batya? Ani yabatta? Wulira. Omuzungu wali ng'amaze okugyawo colonialism n'aleta neo-colonialism. Yafuna okusoomozebwa mu basajja bano bonna b'ensomye. Wadde abamumanyi baleero wano wabula balina ideology. Batya. Omuzungu mu myaka ejja colonialism yafuna okusoomozebwa okumama maloboozi g'abaddugavu abafaayo bagati byemukola bikyamu twagala Africa yeetwale buli kimu ekyekolereko. Omuzungu yakozesanga ebitongole byabwe eby'obukesi ebyedda ne batandika okuteeka ensimbi mu kwonoona amannya g'abakaddugala bano. Okwonoona amannya g'abakaddugala gano. Okutandika okukyankalanya abaddugavu bo bennyini olw'obwongo obutono. Ate okutandika okulima empindi ku baddugavu bannaabwe abaali balina ekigendererwa ekikulaakulanya Africa ogijja mu mikono gy'abazungu. Bamuntegedde. Omuzungu bwe waavayo amaloboozi g'abakaddugala abalina Windows ezikola batandikanga okukozesa ebitongole byabwe bikessi wabweru w'eggwanga
okutandika okusiiga ettomi n'okuvumirira bakaddugala abo nga basiga ensimbi bakaddugala bannaabwe ab'obwongo obutono okutandika okulima empindi ku mabega bakaddugala bannaabwe abamu ekyabaviirako okuwambibwa ne battibwa abamu gavumenti ze baali bafuga ne zivuunikibwa era n'abamu battibwa mpaka nakati emirambo gyabwe gimu tekimanyidwa we giri. Kati ekyo muzungu bw'amanya nti ensi emutegedde yakizza atya ekyo n'akijjawo ne yeesiga akazigo era n'abanga atakikolangako n'akozesa sisitiimu empya eya neocolonialism akuteerawo Museveni ye n'akola omulimu gw'omuzungu yandibadde akola luli ogw'okutta okutulugunya okusiiga ekko omuntu yenna alina endowooza ekulaakulanya Africa. Golowooza Museveni seemwayo basasula okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nderedde sisitiimu evaawa ya colonialism. Wano bakiraga nti Museveni yakifacilitatinga kubanga yaliwo ye yakyejjamu ekifaananyi nadde ebbali. The same system gye baakozesa ku Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Nkwame Nkrumah, Muammar Gaddafi, Amin Dada, Pombe Magufuli, Betin Benduro, Bosaka, Rutankome Kayira, gye bakozesa ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. In the process, bakomekereza nga bannansi bennyini beetabye mu kuttibwa kw'abakulembeze abaalina okukyusa Africa. The same systematic problem or process which is taking place in Uganda right now, the same Ugandans have been used by Museveni to criticize, to blackmail, to go against their own Robert Kyagulanyi Ssentamu. In the process, they want to assassinate him. Museveni and his masters, they will celebrate the death of Bobi Wine, but in the name of God, it won't happen.